omwana bw'abeera raped afuna kye tuyita fragmented soul omwoyo gwe guyasibwayasibwa ne gwemementula olw'ekyo kimukoze ekimutuusibwako kati omukutte kitegeeza olina ky'otodde ku bulamu bwe n'akulanga mu bwongo bwe alina bingi ebitateredde olwa rape ye trauma esingayo obungi kubanga women or men abafeesinze rape tebaddamu kufuna mbeera zaabwe mu butuufu omuntu bw'arapingibwa oba n'akozesebwa nga muto ogenda kulanga omwana muto naye ng'akola ebintu by'abantu abakulu ayagala kwegattagatta kati eno bakugambe lubaale yamuleetera okwagala okwegatta ate abalala ne banyiiga n'agamba nze abasajja bankeeta abakazi abasinga banyiivu basajja bantama abasajja bankeeta tayagala nakubala olw'ebyo byamutuusibwako kati bwakula atandika ottawaanyizibwa n'agaana okufumbirwa ne bagamba lubaale yakola ki yamugaana okufumbirwa buli kintu ekikutuusibwako mu bulamu obwo kirina impact ku bulamu obwo maama wakusuddewo ng'oli muto n'akulekera taatawo ye n'agenda bw'okula obeera ne insecurities buli musajja oba agenda kundeka bw'oba mukazi oyagala nnyo n'abakazi n'otandika okwagala ennyo patinawo ng'ate omwesibako bwesibi ne bagamba lubaala akuluma weesiba ku bantu ng'obawa ne ssente but these are problems ebibuildingibwa mu bulamu bw'omuntu okusinziira enkula gyazze ng'akola ki gyazze ng'akulamu bw'oyogera n'abantu ojja wulira ng'agamba tatange yantama teyampeerera maama yankeeta teyakola bw'ati anko yandeepinga byebizibu abantu bakola ki bye bayina so bizimba ne bikola amaloboozi mu bulamu bw'omuntu nga bw'asiriikirira bw'ati awulira ensi y'ekyayi saagala kumanya n'ayiga enjaga n'ayiga omwenge n'ayiga obwamalaaya n'ayiga obubbi kubanga mu buto buli kintu kyera alina okukozesa yayinanga kukibba bubbi asobole okusavaivinga n'oloota nga bakwebakako bakukozesa bakukwata ne bagamba kabaka bulamu akubanja true osobola okuba olina ebbanja mu bajjajja naye watya wali omuto waliwo yakola ekintu kino nga wabyerabye so omuntu ono nsobola omuyisa mu meditation I talk to this person ne tukikola mu bujjajja ate ne mugamba naawe ng'omuntu njagala otunulire obulamu bwo tuddeyo wakulirawa lwaki oloota ebintu bwe biti Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigookola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima nga bulijjo nze Nassali kujja kutuusaako olunaku lwaleero tuyinza okubeera abawufumu akatono nga wadde bino ebintu tubadde tusiiba tubyogera bwe tutandika okwogera ku nnono buli muntu nnono agifuna mu ngeri ye naye nga abasinga bwe twogera ku nnono abasinga balowooza nti twogera ku mpewo twogera ku lubaale twogera ku bibeera eyo mu masabo n'ebiringa ebyo naye abaffe obadde okimanyi nti buli muntu entegeera y'ennono agitegeera bubwe ate era nga waliwo ababitegeera n'okusinga ffe bw'otuulaawo oli nannyonnyola ennono ng'ojja kufunamu ky'ofunyeemu naye ate era nga tuzze ku bizibu ebitutwalaganya mu nsi muno eno oba oli awo abantu abasinga era tubikubira sayidi eri mu malogo lubaali tateredde n'ebiringa ebyo ate era nga nkakasa buli muntu olugendo lwatambula oba lwewakatambulako teriyo muntu atafunako okusoomozebwa naye ng'okusoomozebwa okwo bwe tukufuna obwongo bwaffe bwonna butuzaayowa olunaku lwaleero ndina omukyala ayitibwa Nabawanuka Maimuna eddala linnemye okwogera agenda kuba alyogera naye nga yagenda okututwala oba okutunnyonnyola okutusomesa ennono atubuulire nga bwe mbagambye ebizibu oba okusoomozebwa kwe tufuna ddala ddala obwongo buneeno bukwatagana n'ennono oba waliwo ebyawukana naddala mu bizibu ebyo tufuna byenkola ki bye mbagambye kale saagala tulwewo nsaba omukyalo ono ayongera ate okutubulira amanya ge then tutandike emboozi neesiimye okusisinkana mukwano ndi musanyufu ennyo abatulaba nze Nanyago Maimuna ag'ekika kyange agampebwa bakadde bange Naabawanuka lya mwoyo era nalifuna ndi musanyufu okubeera mu kifo kino olunaku lwaleero mwebale kutulaba mwebale kuwagira TV mwebale kubanga mulaba programs bweziti leero tuli ku kintu ky'ennono era njagadde okutangazaako oba okusomesaako ku kintu ky'ennono before nga tonasomesa ogambye nti lino erinnya lya Naabawanuka lyaki erinnya lyange lya mwoyo Naabawanuka actually
Angel abasinga baagala kuwulira ebyo Angel batirinnya lya musambwa. Ekyo kyemadde nninda kubanga nange naabawanuka nkimanyidde ddala nti erinnya lya musambwa kati njagala osooka onnyonnyole because bano abantu tebabitegera bino ebintu. Naabawanuka tulina emisambwa mingi abantu baffe gye bakkiriza oba gye bamanyi buli muntu engeri gy'agitegeeramu. Mu luzungu bannaffe bayinza omuyita Angel Michael sayidi ye ey'ekikyala ewaffe tumuyita Naabawanuka kiwanuka esayidi ey'ekisajja ey'ekikyala eba Naabawanuka. So bwe tuba tukola ebintu by'omwoyo buli muntu osobola okufuna erinnya lyo ery'obwomwoyo era obuuza bw'oba otambuza eby'omwoyo bo spiritually osobola okubuuza yenzaani rank ki gye nnina. So eyange yakiwanuka yennyota mwentudde being nti ndi mukyala ndi Naabawanuka bali bamuyita Angel Michael right mu bazungu. Olina myaka meka? Emyaka gyange sigimanyi kubanga tetuba na emyaka mingi. I've been here for almost I don't know but omubiri gwange gwa myaka 29 naye omwoyo simanyi. Myaka 29. Mbeera n'abantu ba myaka 5 babuuza kati gwe byennyonnyola tebabitegeera era kati bagenda kukubya amasemu bambuze oyo omwala yabadde agamba mwayogedde ku musambwa mwakoze mutya bansumbuwa kyokka 29 tugende mu maaso. Emyaka 29 emyaka si gya mwoyo gwange buli omubiri gye nazaalibwa kyekyo. So bwe tuba tutambuza embeera buli muntu afuna erinnya ery'obwomwoyo oba weezudde n'otegeera nti nze ntula mu nnyota bweti ate kasi toyogera ku nnyota. Ennyota oyinza kinyonnyola otya omuntu? Ennyota nyinza okitwala kale nga we tuba mu misambwa nze nzaalibwa Desemba. Bajjajjaffe batunuliranga ebiseera mwe twazaalibwanga oba emyezi bweba nti Desemba nga 4 mu astrology akaseera bagiyita ennyumba y'Abasangitarians. Sangitarians afuga ennyumba eyo kubeerako emmunyeenye 3. Emmunyeenye bamalayika emmunyeenye zolaba mu bbanga. So bajjajjaffe baabalanga nti emmunyeenye ono mwana azaalidde wano emmunyeenye 3 ziri aligned mu kaseera kano yeeno neeno neeno. So ani afuga ennyumba yange? Ennyumba yange bagiyita Jupiter efugibwa planet Jupiter. Ate we tudde eno mu Jupiter mu Luganda abeera Kiwanuka yafuga ki ennyumba eyo. Kiwanuka atambula n'abantu babiri abeera ne bamweyana naye kennyini ate mu nyumba emubeeramu omukyala Naabawanuka oba Nakayaga because kyekimu. Yes, Nakayaga. So abantu balowooza Nakayaga Naabawanuka byanjawulo but kibeera ekintu kimu wabula ekikyusa emitendera. Leero nafunye omukyala ono si musajja simusanze mu ssabo nga bwe tuba tutudde we twesanze naye nga twogera ku nnono. Mukyala muyigirize oba omuwulira ng'asomesa oba ng'ayogera ebintu bino nkusaba owulirize bulungi nnyo okiwe obudde nnyo bw'oba totegeddezzaayoko emabega. Abasinga okulaba ebintu byo tebali wano eno bali Bulaaya babirabira nnyo ku YouTube okitegeera. Kati bino byoli mu kwogera abasinga tebabiwulirangako tebabirabangako bantu bangi bali eyo naye n'essabo tebamanyi we baliyingira kugamba bw'oyogera ku musambwa kale dda twakula tuwulira emisambwa ate bwe byayogera bye biki tebabimanyi. Naye ate ensi nga bwe twagambye nti buli omu okusomozebwa kwafunye kumukanyuze nga kumuzze eno oba ontegeera naye bye babagamba tebakola ki tebabitegeera. Tuba tugende mu maaso kikwasa ennaku neyanza omukisa guno koza abantu baffe balina bingi bateekeddwa okuyiga. Kikwasa ennaku nti buli muntu afuna obuzibu agenda kulowooza bandoze oba lubaale tateredde era nga batunuulira olubaale ng'ekintu ekyenjawulo okuva mu bo ng'era ye amanyi lubaale alina gyali gyateekeddwa omunoonyeza asobole okwetereeza. But olero kyenjagala okugezaako okutangaaza nti ffe nga abantu era byengezaako okusomesa ku TikTok kwe okudda eri ffe nga bakatonda okutegeera traumas oba ebintu ebitunyigiriza munda mu ffe tusobole okubitereeza okuba n'obulamu obulungi kwe kubeera n'obwakabaka bw'obulamu obwo obuteredde gwe ng'omuntu buli muntu ali mu nsi yiye buli muntu ali mu planet yiye tulinga abeerinaanye naye oliwo ndi wange so oli kabaka oba Nnaabagereka mu bwakabaka bwo naye obwakabaka bwo buno obutereezezza otya okubeera ng'oba n'obulamu obulungi. Ekisinga okwasa ennaku nti buli muntu
atambulira mu bulamu bwa muntu mulala abasinga obungi asobera mu myaka 5 naye ng'obulamu bwalivinga si bubwe alivinga bye bamusomesa okuva obuto maama we bye yamuboggoleranga jjajja bye yamukubiranga n'akula n'ekyo n'obulamu obwo ebintu ebyo ebitali bibye so kyova olaba otuuka emyaka like 25 otandika okusoomoozebwa 26 n'otandika okulwala n'otandika okunywa omwenge n'obanga avudde kabasinga batandikiraawo lwaki kubanga eyo time obadde otambulira mu bulamu obutali bubwo kitegeeza waliwo homoni kati ekuze eyagala okwetegerera wetengerere so mu kwagala okwetengerera omwoyo gwo guba gwagala kunoonya veso yaago entuufu wezuule kyebagamba nti wezuule who are you weebuuza who are you why are you here ndi musambwa siri musambwa nina empewo tekuli mpewo buli muntu alina abakuumi be babyewakana tino abantu babalimba ebintu bino abantu abasinga balowooza nti wenzija ne ngamba nange bazzukulu oyo ye lubaale oba nti kati jjajja nkutte but buli muntu we are spiritual beings that are just passing through this earthly life to have an experience tuli myoyo egyambadde emibiri era tetuli bantu nga ba bulijjo kyobola bosobeera awo n'ongamba muzzukulu ndaba mpuliranga like you're thinking about this n'osoma endowooza yange oba n'owulira enneewulira yange intuition nengamba ono omukazi we musinkadde omukyalo ono she's cold oba she's happy oba lwaki osobola okuconnectinga ku kintu ekyo kubanga tuli muntu atya omu n'omwoyo ogwo ogulaba ebiri beyond gusobola okutunira abantu 10 abali awo n'ogamba ono alinga nga atanjagadde ono alinga njagadde ono alinga nga atayagala kumanya lwaki osobola okutunira abantu n'olaba ekintu ekyo tekitegeeza nti oliko emmandu ezikulinnye eziragula wabula eno neewulira ebeera mu ffe eyatuteekebwamu nga oyo ye Katonda waffe enneewulira ye yeetambuza obulamu bw'omuntu era yegamba waliwo baddeka ng'oyagala kutambula oba kulinnya mmotoka n'owulya omutima gugamba emmotoka gireke oli nagamba ekintu kyaŋŋambye sigenda naye bali ne bafuna accident n'olowooza nze ndiko emmandu eziŋŋamba nedda ekyo kiri mu ffe wabula eddoboozi eryo lisirisibwa olw'ebizibu ebijja bitutuusibwako mu nsi awo wenyini tudda nti biki ebyo ebikolebwa nga ogamba nti wabeerawo embeera ze tuyitamu kyono n'aba nga tasobola kulowooza nti kino na kino kiri mu muntu oyo ogolooza biki abantu bye batukolako kusobola okulanga ebintu ebityo tetusobola birowooza ebiseera ebisinga omuntu nga muto bwotyo bwebuilding obwongo bw'omuntu oba okuzimba omuntu omwana wabeera muto kyetuyita traumas n'otandika okumutulugunya osirisa bingi mu ye kyova olaba omwana waba muto ayogera nnyo abeera so curious kino mami kino bakiyita batya nze njagala kubeera kino nze bwe naakula njagala mbeere ku TV nshininge bwe nti kati naafuna embeera emugamba sirika toyogera ye lwaki weezinyazinya lwaki weeyogeza lwaki okola bwoti omwana atandika okufuna embeera okusinziira ku ggwe kyokoze eki kyomubuulidde kakati omwoyo gw'omwana oyo omutuufu gufa n'atandika okukula ng'atambulira mu bulamu obwo gwe guardian amukuza omwana bw'abeera raped afuna kye tuyita fragmented soul omwoyo gwe guyasibwayasibwa ne gwemementula olw'ekyo kimukoze ekimutuusibwako n'aba nga takyalina abawanuka oli omuto eyali jolly eyali happy eyabuukabuukanga nga ali free kati omukutte kitegeeza olina ky'otodde ku bulamu bwe n'akula nga mu bwongo bwe alina bingi ebitateredde olwa rape ye trauma esingayo obungi kubanga women or men abafeesinze rape tebaddamu kufuna mbeera zaabwe mu butuufu omuntu bw'arepingibwa oba n'akozesebwa nga muto ogenda kulanga omwana muto naye ng'akola ebintu by'abantu abakulu ayagala kwegattagatta kati eno bakugambe lubaale yamuleetera okwagala okwegatta ate abalala ne banyiiga n'agamba nze abasajja bankeeta abakazi abasinga banyiivu abasajja bantama abasajja bankeeta tayagala nakubalaba olw'ebyo byamutuusibwako bw'otunuulira omuntu ono ajja kugamba bankozesa nga nina emyaka 5 naye ng'abadde jjukira Africa tetutunuulira bintu nga bino oli we bamurepinga oba ne bakusanga beegatta abaana abato bamukuba kibooko toddamu but they don't address this okuyambako omwana mentally okuovercoming ekintu kino so omwana akula ashatinze down n'akula kati bw'akula atandika ottawaanyizibwa n'agaana okufumbirwa ne bagamba lubaale yakola ki yamugaana okufumbirwa naye bino byebizibu eby'obulamu omuntu amazzi gamwokyeza mumukubye mumummye emmere buli kintu ekikutuusibwako mu bulamu obwo kirina impact ku bulamu obwo maama waakusuddewo ng'oli muto n'akulekera taata wo ye n'agenda
bw'okula obeera ne insecurities buli musajja oba agenda kundeka bw'oba mukazi oyagala nnyo n'abakazi n'otandika okwagala ennyo patinawo ng'ate omwesibako bwesibi natandika okugamba oba ono kiki ne bagamba lubaala akuluma weesiba ku bantu ng'obawa ne ssente but these are problems ebibuildingibwa mu bulamu bw'omuntu okusinziira enkula gyazzenga akola ki gyazzenga akulamu so abantu balina okukitegeera nti waliwo emyaka gye ngenda okutuukako mbeera nfuna breaking point kubanga biri ebyakutuusibwako mu buto tewabyadressinga kati bitandika okusumbuwa n'obeera nga toli worthy owulira like you're worthless, you're hopeless, owulira nga atena kyosobola kukola ne wobanga wali kali akaana akaagala kamera otuuka ng'ogamba wanze sina kyensobola kukola ne bagane oli mulungi ng'ogamba ndi mubi nosanga omuntu nga yeevaako they lose hope n'alosing self esteem n'avaako confidence nga tayagala kumanya abantu ebirooto byabwe ne shattered ne bagamba lubaale yamulemesa okubaako kyakola kyakola naye bw'otunuulira bamama baffe oba bajjajjaffe abalina embeera ezo nga bagamba batawaanyizibwa bw'omutuukirira balina ennaku nnyingi ku mitima kyova olaba akaaba n'omusanga ng'atula eka n'akaaba ne bagamba nti omuzimu gukola ki gukaaba gukuluma naye ekiba kikuluma yeye nnyiike omwoyo guli gwe walekera wali we baarepingira omwana oli gwe baakuba emiggo nga muto yasigala eri gye baamukubira emiggo ye akyakaaba kubanga ffenna at some point tuli baana bato twagala bazadde baffe ne oba wa myaka nkaaga odda mu kisenge n'ogamba mama nga iwish yaliwo taata wange iwish yaliwo kati taata ne maama be baate bakulaga mukwano mu buto okula ng'olina abandonment issues olina ebizibu ebyo nga oyaayaana munda mu ggwe mutufu bw'oyogera n'abantu ojja wulira nga gamba taata wange yantama teyampeerera maama yankeeta teyakola bw'ate anko yandeepinga byebizibu abantu bakola ki bye balina so bizimba ne bikola amaloboozi mu bulamu bw'omuntu nga bw'asiriikirira bw'ati awulira ensi y'ekyayi saagala kumanya n'ayiga enjaga n'ayiga omwenge n'ayiga obwamalaaya n'ayiga obubbi kubanga mu buto buli kintu kyera alina okukozesa yayinanga kukibba bubbi asobole okusavaivinga so ekyo ne batandika okiteeka mu nnono nti kaakati omusajja bwambula lubaale yakola ki yannuma but psychological osobola okuba olina obuzibu nga si lubaale ng'abantu bwe bakirowooza kubanga lubaale yenze yeggwe buli muntu alina emyoyo buli muntu bino bikola byebintu ebikola obulamu bw'omuntu wabula ffe wano twakifuula nti waliwo abantu abasinzibwa twakiwa emibiri yes twakiwa emibiri era ne tugamba akati lubaale atudde ku lusozi gundi ngende musinkana naye ne bwogenda you just find a pyramid kubanga mountain ebeera pyramid so pyramids ezirina amaanyi ag'obusinziro bw'ensi kubanga ensi yonna ekwatibwa amaanyi agagiwanirira okugibeeramu obutonde bw'obutunuulira engeri gye bubeeramu this is science this is nature so bw'otunuulira ensi osobola okutegeera ebituufu ebitambulira mu bulamu bwaffe bw'otunuulira bajjajjaffe batunuuliranga entambula y'omwezi emmunyeenye omusana engeri gye gutambula nga bye bintu bibagoberera era nga bagoberera butonde nature naye kati ffe twakikyusa ne tutandika okulowooza nti kino ne tuneeminga kati ono kiwanuka yampa kati ono gundi yampa buli kimu nawe wennyini mu kiwanuka oba yampa oba bamweyana gwe bitunuuliranga gwe tugambe nti oba oyawula otya n'ogamba nti kaakati ono mbeera bweti ye musumbuye era kati bwe tudde no mu bujjajja nga ddala mpewo weziri oba otegeera gwe okyawula otya omuntu wajja nayogera nange nanga muzzukulu ndoota tutunulira ebirooto by'omuntu cause ebirooto tubitunuulira like mu birooto in the spiritual realm but even subconsciously bw'obwongo bw'okozesa nga weebase obwongo buno bulina memories ez'obulamu bwo bwonna bwo buli unlimited bwe weebaka bubeera butambula buli wamu buno obwongo bwote abantu abasinga tebabutegeera bamanyi buno bwenkozesa kati nga njogera the conscious mind but subconscious mind ebeera at the back of your mind yekulowooleza yekuwa kino yereeta intuition yeeyogerera mu ggwe yeddoboozi ery'obwakatonda so omuntu wampa ekirooto kye nsobola ofunira ekirooto neŋŋamba kino ekirooto kirimu obujjajja but kirimu ne traumas kubanga subconscious mind eprojectinga nnyo trauma z'omuntu n'oloota nga bakwebakako bakukozesa bakukwata ne bagamba kabaka bulamu akubanja true osobola okuba olina ebbanja mu bajjajja naye watya wali omuto waliwo yakola ekintu kino nga wabyerabye so omuntu ono nsobola omuyisa mu meditation I talk to this person ne tukikola mu bujjajja ate ne mugamba naawe ng'omuntu njagala otunuulire obulamu bwo tuddeyo wakulirawa lwaki oloota ebintu bwe biti nambuulira nakula ne jjajja nakula ne taata ogenda olaba oyogera ne nga gamba
nali n'emyaka 3 omusajja nankozesa. I've got many of them. Kyekyandeetera okumanya nti bino ebintu tebiri mu bujjajja bwokka. Abantu just baakyukyusa buli kimu ekiri ku bulamu basalawo bakitikke nga booneekwasa ekintu. Buli kimu bakiteeka eri, ebibi ebirungi byonna baabiteekawa eri. Kufunye bulungi. Era y'ensonga kati ndaba nti omuntu ajja kuva eri agenda agambe nti nze oba ndoota bwenti ne bwenti oba nze nkakasa nti waliwo omuntu eyakola ekikyamu eyandoga. Ogende mu basawo abasawo balye ssente bakole ABCD kumbe kintu ddala kiri ku bwongo oba waliwo ekihappening emabega eno kyotategedde bulungi. Omuntu asobola okugamba baakuloga n'ogenda omusawo omutuufu n'agamba baakuloga ne bakuwa eddagala naye bangi tebateredde. Weebuuza lwaki toteredde. But do you know when you go on a journey of a self-reflection, self-discovery, n'ogamba like njagala weebuuza emyaka gy'olina diri wali ofunyeeko wiiki emu ng'oli wekka without a phone, without a TV, without friends, without family, but oli wekka maybe in a house or mu kyalo oba ku anywhere but nga tolina noise y'abantu balala ng'oli butya bw'omu. Okubeera wekka kye tuyita meditation, okufuna akadde ng'oli wekka weekubeekubemu ttooki mu bulamu bwo. Wendi wenjagala okubeera yenzaani kwene ensi najja kukola ki? Lwaki ndi mu mbeera mwendi? Lwaki nkaaba? Lwaki sifuna mirimu? Lwaki obufumbo buga? Weebuuze ebibuuzo ebiri mu bulamu bwo, weebuuze lwaki. Ebimu twetikka kkama y'abakadde baffe. Ojja kwesanga maama wo bwe yali akuzaala baakwata mukwate. Naawe ne kituukirira ne kiba nga kyekimu. Tulina stories bwe zityo ng'abaana bangi akulaga jjajja wange baamukwata, maama ne bamukwata. Ffe waffe oli najala kugamba Nasali olaba ffe waffe okuva mu basenga ewaffe tetufumbirwa. Ewaffe ffe basajja oba kitegeera. Kasi tukanogamba bannange kifuza kyansikirano nti kigenda kutambula bwe kityo kwegamba ne weebuuza nga naawe ebintu tokola ki? Tobitegeera bulungi. Kino kiva mu culture bagenda kugamba ekitundu ekisajja kyanyiiga bassaalongo banyiiga oba bannaalongo banyiiga ne babajjako obwannaalongo ne babazza mu kitundu eky'obusajja okutandika okweyisa ng'abasajja. So bino bajjajjaffe lwaki babinnyonnyolanga bwe bati bo baafuna engeri eri simple psychology ne bamuzza mu kyaffe okuyamba abantu baabwe okukola ki? Okutegeera. But igwe olina okukola self reflection ogambe lwaki ogenda kwesisinkana gwe ng'omuntu ng'olina embeera z'ekisajja. Lwaki olina embeera z'ekisajja? Me personally abamanyi I used to be a tomboy very nga ndi so masculine. Lwaki? Kubanga bwe nali nkula mu buto bwange nakula nnyo n'abalenzi ate mukula ennyo n'abalenzi nga tukuba omupiira, so I adapted to those ways. Ekirala bwe nali nkula nafunako embeera ya molest child abuse bwe bityo sexual harassment when I was still young. So bwe nakula kiri kyatta obukyala bwange kubanga onyiiga ng'omwana. That's why nsobodde okuyamba abantu abazze nga bali sexually abused kubanga nali nkikoze eki nali nkiyiseemu. Bw'obeera omwana omuto kiri kisirisa obukyala bwo okitegeera kubanga oba mwana muto omwana buli kyomukolako kirina engeri gye kikola ku bwongo bwe, so kisirisa obukyala bwo n'otandika okukula ng'olina embeera gye weeyisaamu ate n'okula ng'olina obukyayi ku basajja oba ku bakyala. Kati bw'oba olina obukyayi oyagala kufuuka bo kubalaga nti tosobola kukkiriza kufugibwa subconsciously bwe kityo bwe kiri. Goyinza ogamba waza embeera zange but omukyala amaanyi ge gali mu kubeera mukyala. You attract because we are women. Tusika tuli magnet. So bwe oyisanga omusajja abasajja bakola ki? They just run away because tebasobola kwana basajja bannaabwe. You look like a man. Kati okubeera naawe abaala balingana n'omusajja naye weegendereze abawala baana basle hello biki abasajja bonna baagala kumuyamba ogamba ki? Tukugulira ekyokunywa akamotoka abaana abo abeekolaakola tubagulira amamotoka babawa ennyumba. They look like they want to be taken care of. Tuli munono nandina omukyala n'abawanuka nze no lyensinze okwagala eri era mwikyala n'abawanuka ono omusamba n'abawanuka atasoka tebabyagala kyokka nga ffenna bwe bulamu bwe tukola ki? Bwe tutambuliramu tebaagala biwulira naye nga bwe tutyo obulamu bwe tubuyitamu okitegeera. So kati obadde onnyonnyola wali eri nti abantu bano nga oyogedde nawo bulungi gwe osobola okumanya nti kati ono mbeera yagiyita mbuyisi era yeerese kino.
then kati ono wajja nannyonnyola ogambye dda kati bano baleka bajjajja bano tuyina kye tuyita mu spirituality abatulaba abasinga amanyi tiktok okoza muzukulu wa mukasa ensonga zonna za nnono bantu bannaffe bye twogerako tugamba nti ennono eno bw'ogitegeera obulungi obanga olina obwongo mu butuufu ddala ng'ebintu osobola obitegeera osobola okugatta ate nomala n'oyawula osobola okubeera omuntu omusanyufu ebbanga lyonna nga tewali kyeweekwasa wabula ng'embeera bwejja otuula wansi nogamba nti kino kiteeka okuba kiri bwe kiti gwe kenyini weebuuza ate gwe kenyini gwe ansa okitegeera tutandikirawo tugezaako nnyo era tuli basanyufu mwebale kumpa mukisa tuli basanyufu nnyo nti abantu baffe kana akaseera bazze ku nnono era baagadde obuwangwa bwabwe naye kyetubulamu ng'abaddugavu kwe kutandika okwadressinga oba okutuna ebintu ebitunyigiriza munda muffe embeera y'obulamu tulina ekintu kye tuyita nti ekiri munda kiri ne wabweru ekiri waggulu kiri wansi ezo laws of the universe so gano gaba mateeka tulina kye tuyita obulongo nti buli kintu ku nsi kitambulira mu bulongo tulina kye tuyita nti oba oyagala oba toyagala ebizibu bigenda kutuukako oba toyagala olina ofuna ebizibu nga teri akuloga toli mugagga toli mwavu buli muntu agenda afuna ebizibu ku nsi buli muntu ogenda kufuna essanyu ku nsi so olina akaseera k'essanyu olina akaseera k'ennaku olina ak'okukaaba ofiirewo ate osirike balance obulamu butambulira mu bulongo tosobola kubeera musanyufu lubeerera bintu bitambula ebi ekirungi n'ekibi omukono olina guno naguno omugulu bibiri so leero bw'okaaba enkya ogenda kuseka luli bw'oseka ennyo era it's a swinging pendulum kagenda kuddayo okaabe ogambe nze bannaye naye jjukira mu biseera ebyessanyu tewayogerako nti lwaki ndi musanyufu nnyo wagambanga kimu mukama weebale katonda bannange ng'oli musanyufu so people want good times tebaagala biseera bibi ate ne beerabira nti mu biseera ebibi ebyenzikiza bye bireeta ekirungi omuntu abonyeebonye ennyo ojja kwesanga mu bukulu nga yabadde obulungi kubanga ayiga okuyita mu nsi ebiseera ebizibu bizimba omuntu ow'embavu bizimba omuntu omugulumivu bizimba omuntu omugumu nga mutufu agamba nze buli mbeera ngisobola naye buli kaseera buli muntu alina okumanya nti yeetaaga munne abasajja twetaaga abakyala beetaaga ki abaami naye obuzibu bwe tulina nti tuli mu kulwanagana basajja bakuba abakyala bakuba abaami tuli mu kulwanagana naye bwe tunadda ku nnono zaffe ng'abantu ne tumanya nti ensi efugibwa myoyo ensi etambulira ku nnono omusiraamu abawarabu balina ennono bwebwe obusiraamu bwabwe n'abakatuli buli kimu kiri ku nnono wabula bali bo bakirongoosa ne bakiteeka mu kintu kimu ekisobola okwanguyira omuntu n'aba nga takola bingi n'ewaffe bwe kyandibadde kibeera nti abantu balina okufunayo engeri gye bakitambuza ne batakola bintu ki bingi naye bali obukatuliki okumanya yesu si katonda wabula baakola ennono ne bateekawo archetype ya yesu oba empagi gye beekutteko esika amaanyi okuva mu spiritual world gy'osobola okwekwatako otereere yo ne bateekawo kino kyengenda okusinzanga buli kimu kyange kyonna ngenda kitunuuliza wano kati ate bwe tudda sayidi eno olw'okuba nti bingi beera ekyo ekireetera n'abantu okugamba nti ebintu bino tebiggwa kubanga bagenda mugamba ono bamweyana bamugambe Kiwanuka bamugambe ani bamugamba ani kati agenda okukinunula ebintu ebyo byonna gamba naye ddala kino kiki kyendimu ekisooka takiwadde budde kukitegeera nakyo kyakola wabula waliwo amuvuga amugamba katugenda wannakayaga katugenda okitegeera katugenda wano nga tabiwadde budde ekizibu kye tulina ng'abantu kiri kimu tuteekeddwa okumanya nti obulamu bwaffe ng'abantu olina okuyiga n'omanya nti wali ebintu mu bulamu nga bwe bityo bwe birina okubeera bali baateekawo empagi yaabwe eringa enneeyimirize yaabwe mu spiritual realm ne bana abakkiririza mu buwangwa oba bakkiriza mu buwangwa lubaale ye yalinga empagi yaabwe naye obuzibu bwe yalina nti emitendera mingi ate abantu baagala nnyo ekintu ekiggwa naye kyolina omumanya nti obubeera buweereza obutakoma ebeera lifestyle naye abantu baabalowoozesa nti kiggwa n'obikola n'obitereka eka ne weebaka tobikola n'obitereka eka ne weebaka kubanga si bwe kitambula bubeera buweereza nti bwenkeera ku makya bamweyana nga bwe bagamba bamweyana ayagala ki gundi ayagala tugenda empola tuna kumanya bamweyana kyagala ne gundi ayagala ki kati gwe ebintu bino eno tuddeyo ku katono emabega wabitandika otya
ebintu bino nja kwebaza jjajja wange omugenzi nemanya ndaba era musanyufu like yafa naye yafuulibwa cause nze sikkiririza mu kufa era yonna gyali I know he's watching over me Mukasa era neyita linnya lye muzzukulu wa Mukasa yafuulibwa naye waffe twakula tuyina ennono era ewaffe nga waliwo essabiro nga tuyina miremu yite essabo mulina bakiggwa kiramba yes nga waffe tuyina ekiggwa ng'era tukuŋŋaana ffe waffe ennono yaffe ng'ogenda buli mwaka nga tusaba ng'ab'ekika nga tubeera wamu nga tuba basanyufu saalaba bya bulogo ng'abantu bwe babiyita ewaffe jjajja wange yali musawo wa kinnansi naye siina gwe nalindabye nti amuloza afudde okuggyako okuyamba ensi kubanga bwali buyitebwe bwakuyamba bantu era ye nga ne ssente zaakola abalwadde abajja ate abawa transport bonna n'abagulira emmere abajjudde mu ssawo ne tunyiiga nga tuli bato ono ssente yaffe ate agigaba agira bwati wansi wakaliba tolina transport kwata nga kumpi ssente zonna akola ki azimalira mu bantu naye ate twabeerangawo ekitegeeza nti yategeera obuweereza yategeera nti buli bwali buweereza teyajja kukola bizinensi oba kufuna so nakula ndaba ekyo tebaakituteekamu nnyo nti bannaye mukole bwe muti naye twakula tubiraba era ng'ekyoto okikuma ngonkebera ekyoto ng'okikuma amayembe ne bagasiiga omuzigo nga tubiraba era nga bw'olwala naye ne bagawanga nga mulaba naye ndooza mu mwasanga mawange ffe twasanganga mawange naye nga tumanya nti otwalayo ebibala newagundi nga tumanyi naye ng'ate waffe bakula basiraamu nnyo era basiraamu ondawunyiza nnyo okuwulira nti erinnya lya basiraamu abasiraamu abange bemmanyi ddala naye ate nga muli babika bibiri osanga abasiraamu nga baita abasiraamu ababeera ku nnono n'osanga omusajja nga musiraamu oba omukazi nga musiraamu naye nga musawo wa kinnansi abo baba balungi nnyo lwaki olowooza kubanga abasiraamu bano ogenda tandika nti kati okunsoma wemala okuva ku sho ne bansoma kambireke naye nga nze manyi osanga omuntu nga musiraamu nga musawo wa kinnansi abeera musawo ddala then ogenda kusanga bali eri nga bwamanya nti waliwo essabo oluguudo nga yalutta oyo nga takola ki takolagana nabyo so basiraamu bo omanyi lwaki bali abantu bannaffe eddiini yaabwe yanyinyiitira mu bantu baffe kubanga esomesa abantu omukwano esomesa abantu ebayigiriza beera mukkakkamu Allah ayagala bw'ati totulugunya tokola bw'oti Yesu agamba twagalane obuntu era kyengezaako somesa obuntu ewaffe nno neerakinga obuntu bw'otuuka mu ssabo tebalina nnyo mukwano ndi wannono saagala bakwotinge bubi tebalina nnyo mukwano okusomesa abantu balowooza buli kimu kya lubaale naye abamu baagala kwogera nabo nze abantu bangi bajja gyendere muzzukulu wa Mukasa n'omugamba oh dear sorry have you smiled today just that n'aseka n'omugamba olaba kireeka kye kikusumbuwa olw'okuba abantu nze njagala nnyo okubalaga nti si buli kimu nti kya lubaale sometimes ebitutamanya biri mu bulamu bwaffe lubaale bulina kuba buweeza it's a lifestyle kye balowooza nti okusamira bo balina engeri gye bateekawo akantu kaabwe ke batunuulira nti oba alina gy'ali lwaki omusiraamu oli ky'obuuziza nti wabeera ng'alina obuwangwa aba mulungi nnyo omutima kubanga obusiraamu bugenda kumuyigiriza okwagala okusonyiwa bakadde be bumuyigiriza omukwano ennono egenda kwanguyira nnyo omuntu ng'ataddemu omutima okwagala love bw'oggula omutima gwo osamira akantu bwe kati n'obeera ow'enjawulo kubanga okkiriza okuyingira mu mutima gwo omutima ye poto eyingira spiritual realm ate mu dimensions higher dimensions kati tebakitegeera bulungi abantu abasinga olw'okuba tukituuzayo ku bizibu ne bye tufuna olina akugamba nti empewo zikutawaanya kati bwe bagenda tebaba na kukkiriza okwo nti ngenza okukola ekintu kino nzikiriza n'omutima gwange kati olw'okuba kitegedde nti kati kyenkimbonyabonya kamugende mmale gakola nkole biggwe kati ova olaba ebintu era webigaana ng'alokoka agamba nze ebyo byannema taata nkudda mu biwuliriza naye nga yeerabidde kyokka ate bw'ayingira mu bulokole agenda kuwaayo omutima gwo gwonna lwaki olowooza kiriwo ekityo gw'ataasobola kuwaayo obulokole bwa ssuubi faith buli kiseera bakuumira abantu bano ku kantu k'obutaggwamu ssuubi
ate ne balaga nti Katonda wa lubeerera Yesu toyina kumuvaako kubanga buli mbeera embi gy'aleeta aba akugezesa kulaba kukkirizako naye ffe eno buli afunamu obuzibu nga tugamba neighbor akuloga tuteeka obukyayi mu bantu watya nga tutandika obutalowoozesa bantu nti waliyo abalozi nzikiriza nti amalogo gyegali naye omuntu asobola okujja n'omugamba nedda tewali akuloze oba bizinesi eno eganye omaketinga bubi oba sizoni mbi oba kyusaako mu ngeri gy'otegeka display yo oba abawala b'okozesa be babi nga tebamanyi ku customer ke oba gwe oggola osanga omuntu n'ateeka eddagala mu bizinesi atandika okuboggolera buli agula n'agamba nina eddagala so ebintu ebimu tulina okubitunuulira mu ngeri y'omukwano Yesu wabeera abakatuliki oba abalokole basomesa abantu mukwano God is love kyengezaako gamba abantu nti Katonda mukwano oba tolina mukwano gwa muntu mulala kitegeeza tomanyi butonzi tulina okwagalana obuntu humanity nga twerabanga bannaffe bwe nkutunulira neeraba olindabirwamu yange nkwatibwe ekisa omuntu omulala naye ankwatibwe tolina kujajinga balala naawe tebagenda kujajinga sonyiwa naawe onoosonyibwa yagala onooyagalibwa naye abantu abasinga tebalina mukwano ogwo abantu bakambwe ayagala bintu biggwe okusamira is just a lifestyle obeera otya mu bulamu obwo ng'omuntu bw'okeera ku makya n'omanya nti nsaba oba njogera n'emyoyo oba njogera ne Katonda gwe kyonna kyoyagala okiyita kuba Katonda si musajja si mukazi God is just a life force amaanyi g'ensi energy God is energy kino kyenkozesa okwogera energy efuluma mu kamwa kange obutonzi so gwe oyina kwekkakkanya n'oyiga obuntu oba oli mukatuliki oba oli musiraamu oba oli mu lubaale omutima gumataringa omutima gwo gukozesa otya oyina okwagala mu mutima gwo so kyova olaba kyekiri kyongambye nti omusiraamu bw'omusanga ng'alina eddiini aba musawo omulungi kubanga abeesingira ku Allah gw'amanyi nga Katonda we naatyo okukola ebintu ebimu ate omuntu oba n'omutima omulungi ebirungi bijja nnyo gy'oli nsi akatambaala kakugibwa ku maaso kasi toba n'omutima omulungi you're good to go in the spiritual realm kasimenti mubitegeera bulungi bino ebintu byayogerako bintu byannyonnyola n'ebiringa ebyo abantu kino kintu kinene naddala eri abo kati gwe Mukama yakuyamba nti wakula ne jjajja ebintu bino ng'okola ng'obiraba abantu bano balina obuzibu obutalabangako ku bintu bino nze waliwo abangamba nze sirabanga ku ssabo siringirangamu nebyo bimwogera nze sibitegeera naye ate embeera gy'asobola okukunyumiza ng'olaba yeekuusa eri okitegeera kati bambi nosooka n'omusaasira noonoonya engeri gy'omunnyonnyolamu n'ogezaako ekyo kyoba okoze ki kyoba osobodde naye era olaba nga kibuzeemu oluusi nga takitegedde bulungi oluusi oba kitegedde nakugamba omanyi nze nabika sibisobola okitegeera sisobola aleetedde abantu bangi obuzibu kati nze lumu nagamba omukyalo omunogaa gwogamba tosobola kati gwe lwaki olowooza nti nze nsobola era olowooza nze nasobola ntya so ebintu byonna ebisinga fena tugezaako kale kigane naye ngaokoze ki ogezezaako ebintu bino by'okusamira kati wajjajja njagala bakitegera bulungi kati wajjajja gye wali okuze bajjajja avudde mu bulamu bw'ensi kati gwolo okuze ng'otandika okugamba nti nina oba nfunye okubikkulirwa nina okutegeeza abantu ebintu bino eno munnange nali jjajjange yali abikola nze nali musanyufu nnyo nga ngamba nze siribikola kubanga nali ze saagala kubeera mu ssabo kubanga nakula ekifaananyi kye tulina yesu tukuliddwamu obusiraamu buno b'amadiini galina engeri gye gagonza emitima gy'abantu wadde tebaagala kukikkiriza naye amadiini galina engeri gye gakumaakuma abantu okubateeka awamu gaabakumaakuma nti bw'otandika okubikkulirwa ennyo ogamba oba basigaleyo kubanga ebiri ebyo si byangu so ebiseera ebisinga nti bajjajjaffe bakitegera y'ensonga lwaki yakkiriza ayingiza eddiini mu kintu kino abaana kubanga ffe twabulwa okubuulirirwa oba okusomesa kyobala twetaaga kati ebifo ebisomesa oba kuzimba masabiro manene nga olaba church naye nga si church in essence of a church but ebifo ebyo ebinene abantu bajjenga oba lwakutaano basome babuulirirwe babagaye bannange jjajjaawo Kiwanuka waaba akuluma ng'olina obusungu bungi tandika okukkakkanya obusungu ne Kiwanuka kkakkana bw'obeera olina obusungu omusamba gubeera ky'oli lwaki kubanga you manifest ng'otuukiriza omusamba tegugenda kujja nga gutambula lwaki balabira ku bubonero bwa muntu nti bamweyana akuluma kitegeeza osazeewo onywa enjaga oli mu kunywa mwenge ne bagamba ojo bamweyana kitegeeza bamweyana si yenze ntaddeyo obubonero obulaga bamweyana
oba bamweyunira mutegeere kwe mundabidde omukyala ne mulaba nga ayambala mini nampyangule ekitegeeza aportrayinga ebikolwa mwe bye mutunulako ne mugamba woba olaga kino na kino kino kyekiba kikusumbuwa so bajjajja baffe baali bamanyi era bagezangako okusomesa naye ffe kyetubulamu kusomesa kufuna masabiro abantu balowooza nti olweba egenda kufuuka eddiini nti olaba kuba omuntu oli wa tondizimu naye ate kyakola kyekisinga kubanga atambuza ennono n'okusembeza abantu batandika okubuulirirwa mu nnono tetulina wogenda mu ssabo bagamba bugambi wanga kino abalongo tebakubuulira nti omukyala mukwate bulungi abaana bo baagale tosuula abaana tonywa mwenge balina obbayigiriza kyetuyita will power omuntu naayiga okusalawo n'amanya nti buno bulamu bwange kyova olaba buli ekikutuukako tulabira embeera za lubaale kaakati nze nali sibyagala ebyo era nga ndaba nze ndi muwala nina ebirooto ebisukka ku kyokutuula mu ssabo era nga nkitya nga with all this beauty ntandika okutuula mu ssabo ampisa jjajja gundi ampisa jjajja gundi oli mulwadde onoonya jjajjaani so jjajja wange yali musawo naye ate yanjagaza kozza alaba ng'ayambala embugo yeesibye ebintu ebyo ebitiisa nedda yasigalanga nga muntu ali nnomo ate yaweerezanga yayagalanga nnyo ffe waffe yaweerera abantu bayitirivu oba alina ssente oba talina mwenna mugende kusomera anaalaba kati omutima ogwo omulungi gwaŋŋambisa kirabika sibi naye era kali kapaati k'okuntuuza mu ssabo nali sikaagala so gye nnakula ŋŋenda nkula bangi be natuukirira nga nfuna ebyo bye baagambanga nti oyo lubaale ebirooto by'okunkwata abasajja banneebakako ebirooto bino omwenge biki nga bagamba oyo lubaale but nga tebimmatiza nga mpulira nze tebimmatiza nga ngamba nedda tebimmatiza until I met someone eyakola sense ku bye yannyonnyola nga ngamba sometimes that is your subconscious mind ngenda okuddayo emabega meditation nga sijjukira nakujjukira nti mutuufu nali nfunyeeko obuzibu bw'okunkabasanya but I saw this in my nengamba obwongo bwange bwali bwakiggalira nkyerabire so I had to heal from this trauma nengamba kino kyekizo it was trauma nayina okuhealinga nzikirize ekyantuusibwako nsobole otambuza obulamu this is how we heal wohealinga toddamu birooto era nodda ne munno n'omanya nti sayidi eyo kyekimmanja ebirooto weebiti walumbe n'ogenda gy'abeera kubanga bano abantu bagenda emeka ne bakwata ku kwera ejjinja lyabwe erya bbulaaka ku lugoye ne balwetooloola eyo gundi eya satuuni ne bagyetooloola batuukiriza ennono yaani y'omuwala bwolaba bwe yazinga ekikye n'akifuula ekintu kitya kimu baleme kumenyeka yes baleme kumenyeka ffe baffe obuzibu tulina kumenyeka emitendera minafu oli tamanya kyatandikirako tamanya gyadda so nemmanya nti ate nina n'ogenda ewa walumbe kubanga buli muntu mu nsi oyina ekitundu kya walumbe bw'oba wazaalibwa oyina ekitundu ky'ekiddugavu kubanga ova mu kiddugavu oyina omwana ono gwe bakuzaala naye owookubiri ekyo kyekizikiza kyo ekikkumaakuma mu nsi so bw'omanya nti ekyo ekizikiza okirina ogenda kikolera ki kisigale nga kikkakkamu nga gwe otambuza obulamu n'omanya nina kutambuza eyo nnono si bulogo nnono tebabyawula n'omanya nti ono omwana babeera bakuzadde bamukolera ki ewammwe kyekitawaanya ensi n'omanya kye bamukolera n'okikola n'otandika otambula mu bulamu nti eno ensi ya exchange of energy mpankuwe owaayo ebibala emyoyo negibaako kyegikola ki kyegikuwa bw'okuma ebyoto mu spiritual realm bafuna akabugumu naawe ofuna akabugumu mu bulamu obwo naye wabayo n'ebirala ebitutuukako nga lifestyle tulya bubi twebaka bubi olwo vitamins tutalina mu bulamu n'onnyogoga ebigere ne bagamba muzimu gukuluma naye nga tolina iron okitegedde so tutandike okumanya nti si buli kimu this is just a lifestyle tumanye nti obwe bulamu bwaffe bajjajjaffe weebali abaafa era batulabirira be ba guardians kuba tutambula ne bamalayika abakola ki oba emisambwa manyi baagala wulira angel malayika naye ate nga gyemisambwa enjo ye musambwa eri emisambwa emirungi batya ekigambo musambwa si bibi so tulina omanya nti enonono yaffe lifestyle bw'otambulira embiri emitu ng'otambulira mu mitende tosobola kubanjibwa mabanja ge bakubanja omwana w'omuzaale omulongo oyo owokubiri mukolere ekyoteekeddwa omukolera kuza omwana ono ng'omulaga nti ono ye mulongowo omwana owokubiri waffe tumukolera kino mu Buganda bamuteeka ku kitooke kya Nakitembo omuwala ekitakyaliwo omulenzi ku kyansowe so bw'oteekako bw'otyo obanga omwana ono amugroundinze ku mother earth oba mother nature obutonde bumulabirire
so akula ensi emulabirira atadde trace ku nsi ekula ensi emulabirira naye olowooza ekyo kikyaliwo abamu bakikola naye kibadde kiruuzi nze meaning ababireka mu doni babyokya kubanga nze bendabako abakikola bebana abazalira oba waka bamulerwa abo bo basobola obikola naye bana bato bazalira bana malwaliro anti kyekigenda kati otawaanya ensi kubanga omwana bw'omuzaalira mu ddwaliro environment gy'alaba si gyateekeddwa okulaba tulina kuzaalira mu bitooke mu mazzi kubanga tuyina amaanyi agali mu mazzi agazaaza abantu tuyina omuntu ng'oli mu kitooke wobeera mukyala buli mukyala aliko omusambu oguzaaza bw'obeera mukyala omukazi munno ng'ali awo tomanya nakikutuukako olabirawo ng'omugamba sindika bw'obeera mu mazzi ng'oli mu kifo kya nature this energy just merges with you to help you osobola okusobozesa omukyalo ono okola ki okuzaala naye weesanga omuzaazisizza kubanga amaanyi g'ensi bajjajjaffe bazaala nga tewali malwaliro naye baazaalanga ate abaana ne bakula ate nga teri gwe basala guno omulembe babasala lwaki muddusa obutonde omukyala gye balina omumuzaalisiza lulina kuba lusuku oba mu nnyanja mu mazzi yeyo gy'oteekeddwa okuzaala enneeteekawo oba entuula nga tuzaala si yenobula abatusala omukyala alina kufukamira n'akutama kwe kuzaala omwana n'afuluma naye bw'otunula bw'oti waggulu kwe kupasukako si kituufu so tuddusa obuki obutonde ekyo tukibonyaabonya so bwe tunaddayo ne tudda mu butonde ne tumanya nti tulina okulya fruits tulina okulya vegetables tulina okudda mu butonde n'otuulako nga wano emiti gyogera omusana n'otuula ne gukwokyako omwezi bwe gujja tuula mu mwezi ebweru just sirika owulirize ensi eyo sound ogiwulira ekuba eyo sound ya nature erina kyeyogera naye abantu tebabimanyi kubanga ekuba nga just listen sit down and listen kubanga ensi eyogera give it time sit down funa akadde wekka ekiro listen ensi eyogera ki obudde bw'ekiro bwe businga obulungi lwakuba bwe tusinga okudduka ekitegeeza enzikiza yesinga obulungi naye tugidduka tetugyagala buli muntu ayagala wulira love peace and light spirituality what about the darkness that comes with it kubanga woba oli mu spiritual awakening it's hell itself those times n'okaaba n'ozuukuka nga tobitegeera olinga awunza basinga basooka gwa ddalu lwaki ne bagamba bamweyana yatukola ki yatusumbuwa eno ensi masannyalaze mayengo gansi gatutawaanya lwansonga twava kuki ku buwangwa tudde mu nnono zaffe n'obuwangwa bwaffe ennono n'obuwangwa kyawukana n'okusamira abantu olubagamba nti kusamira agamba katufune embugo tukole kiti oluwulira obuwangwa kye balowooza obuwangwa kwe kumanya nti omukyala ateekeddwa kuba atya omwami ateekeddwa kuba atya omwana bw'azaalibwa akolebwa ki okitegeera baba batwalanga mu lusuku mwazaaliddwa azaaliddwa mu butonde ensi neetunuulira omwana ono amaanyi g'ensi ne gamu blessing omwana azaaliddwa mu bitooke teyenkana tumanye obuwangwa bw'okuyonsa lwaki tuyonsa lwaki omukyala oteekeddwa okusembeza omwana wo ku mubiri gwe ng'omuzaala naye tetukyalina connection eyo kati abaana tubasuddewo olumuzaala ng'opaaluuka abandonment bakula n'obusungu so tuzze abaana bakule neki n'omukwano okwagala n'ensi ejja kuba n'emirembe tukyali ku bintu by'abaana ng'omanyiko ebintu ebikolebwa nga bamala ekizadde ebintu ebyo ebimu bikalubamu ku kamera ebimu bikalubamu ku kamera but manyi naye nga ku kamera tekijja kuba kirungi ku lw'abaana balaba shows naye nga bikolebwa okay ogenda binyumizaamu nga tetuli ku kamera eyabimbuuzizza mbimanyimu katonotono kati golayika onsingako ku ekyo yabimunyonnyola ng'onyongeddeko awo kubanga nange byansobera obwanga obungi just twerabira we lost track bajjajjaffe baali bamanyi naye twerabira kati kimu kyakifuula twabiwa amannya kiwanuka wuuyo awo twamufuula musajja atambula bamweyana atambula naye these are emotions oyo musoke akuba waggulu the rainbow serpent ezo colors eziraga emotions ezijja mu eno rim red etegeeza danger ukitegeera nti yellow eringa ng'ewarning or highlighting something notunya purple oba violet what erina kiza blue etegeeza balance bino ziringa emotions naye kati era kisobola okutegeeza emyoyo kubanga those are planets the 7 planets zetulina mu eno dimension yaffe omuntu ng'asazeewo kati kanzire eka nawulirako nga wadde sibimanyi
goyinza okumuwa amagezi gafaanana gatya nti bwe ddala bw'obanga osazeewo bw'obanga oyagala okudda ku nnono ogende okole obujjajja kubanga kiyizagana olunaku olwaleero abasawo be tulina batono nnyo bangi naye abategeera batono nga wadde agenda kudda ayogere kino ayogere kiri still asobola okuwabya omuntu kubanga bangi babawabiza at the end of the day kanzire mu church so kati omuntu ng'ali eyo nga mu butuufu awulira nga kigendamu kakatako gavumenti naye kandibanga ke kaseera nga wadde mbadde mbuzaabuzibwa mbyebalama naye ate nga ali ebyo bangi bamanyi bali ebyo naye badduka kati bwanaakulaba omuwala omutono kubye yayogedde kandibanga oba oliawo ke kaseera agenda kutandikirawa atandika atya awantu wagamba nti kati olwokuba nti abadde alina fiya naye bwanatandika bwati ne bwati oba oliawo ayinza obutatya ebiseera ebisinga tutambulira nnyo ku bubaka bw'abantu era ali eyo osobola onoonya abasomesa b'ennono bangi era emmeeme zaffe oba intuitions zaffe bwe bwa katonda bwaffe kuba enneewulira ye katonda oyo ayogeramu ggwe atulagirira era akubuulira ewa wantu w'osobola owulira emirembe buli kitu ekikutuukako mu nsi kisooka kulabula tugaana bugaanyi ne tubuusa amaaso naye abasomesa b'ennono bangi oba abantu b'owulidde kuba osisinkana omuntu buuza omutima gwe oba owulira ng'oli mukkakkamu ne byayogera give it a try kubanga olina okusooka n'otunuulira omuntu ono akutambuze sigenda kugamba nti jangu ewange but gwe noonya abasomesa b'ennono weebali abantu bangi amasaba weegali embiri weeziri sooka obuuze ku mutima gwo ddala omuntu ono muwuliriramu emirembe oba nedda ekintu kyosobola okutandikirako ng'omuntu biba birooto era abavuunuzi b'ebirooto weebali lwakuba nti ebirooto biwabya abasinga tebasobola kubuvuunula kyembadde ngenda okugamba nti ebirooto bino nange nkimanyi nti omuntu osobola okutandikira ku byo naye envuunula yaabyo kubanga ffe ng'abantu osobola okuloota nebagamba naye gwe nassali oyo omusajja oyo omusajja muveeko ng'obuuziza kyaliwo kaakati ekyaddala nze ejja kutwala nti bannange obaka bwe nafunye bagambye omusajja muveeko ekyo kyengenda okukola ki okukola kyokka baonoobuuzaako omuntu omulagaga kyabadde kitegeeza kintu ki kintu kirala nnyo kyali kitegeeza kintu kirala nnyo atubeera onoogamba naye ono byangamba bye bituufu oba ntwalire eddala nze kye nafunye nga nze twesigaani mu kuvuunula ebyo eri abavuunuzi b'ebirooto nga buyite bwabwe nze nganze kubanga nange nali ntambuza ku nsonga era ntambuza sandibadde wano senga sitambuza so woolabira nti byebakuvuunula bituufu nkyukakyuka ya bulamu kubanga byebakuvuunula ne bagamba katikola kino n'okikola okyuka n'omanya nti byali bituufu wotegeera nti byebavuunula bifu tebikyuka so kati gezesa tuyita mu bingi abantu bavuunudde bintu tuwaddeyo ssente tukoze naye nga tebikola naye waliwo embeera neekusindiikiriza ng'ojja kukola osaaga nga tolina kyakukola nze naggaye nali sibyagala kitegeera naye waliyo embeera nga obuyite bw'omuntu buluma obuyite bwe butubonyaabonya obuyite bwange kwogera kusomesa kubuulira preaching nsobola obbireka nenkola bizinesi kubeera nkola naye ogenda obeerayo nga ne bizinesi egaana okukola okulaga nti si byebyo byonna nebifa nga buyite bwe bukusumbuwa waliyo alina obuyite bw'okutuula mu mbuga nga jjajja wange bwe yali ng'alina kukuba mweso akulagule akutambuze eri alina obuyite bw'okusomesa nga bwenkola eri alina obuyite nga bwa pasita nga bwolaba pasita nga ye yatambuza ne bamukkiriza n'agamba nga pasita ekyaki zaabamweyana n'akukkiriza n'ogenda n'obeera mu kyaki nga yatereeza era ng'alina ebyakola bikola so buli muntu alina kunoonya buyite bwe alina okunoonya buyite bwe ekyebirooto nja kukigendako nnyo kubanga abantu baloota abantu banaye bafuna obubaka nga kwegamba natuka okwewuunya nalabako omuntu nga kikunyumiza nga tuvudde ku kamera naye nga nalabako omuntu pozi ngambe ngenda kunyumiza ngenda kunyumiza nga tuvudde aneeno naye kwegamba mulimu abantu nga ddala baloota okitegeera naye era nga wenkugambye nti agenda okuvuunula ayinza okuvuunula obubi mutuufu n'okola naye nga byokola tebikyuka kugamba nobeerawo
kati bwogezako omulundi ogwokubiri era mukama naye atakuwa muntu mutuufu ogwokusatu ogamba kambireke kambiveeko okimanyi mu ntandikwa buli muntu yali katonda we nga yeekolera ebintu ebisinga nga tulina abantu abo balina obuyite era nga buli muntu amanyi nti awo baddamu ki ebirooto naye nga tetugenda ku basawo nti omusawo nkolera kino omusawo nkolera kubanga yennono gye twakulanga nayo nga tukimanyi nti omwana bw'akula akola kino tetwabiina n'amasabo tetwagalina twalina butonzi ebyemiti ogenda mu muti n'ofukamira n'oteekawo bino n'ogenda nga tulina akakasubi kajja luvannyuma nga famire ziweze ne bateekawo shelter akasubi ojja kulaba nka representinga ennyumba mwe twasulanga ebintu bye twasooka okuba nabyo twasooka kubeera mu kasubi twasooka mu miti nitwetegeza twasabiranga mu miti ne baadvansinga ne bakola ennyumba ne tusula mu nnyumba kati bwaba bakusaba essabo kubanga jjajja waffe yasula mu nnyumba kitegeeza bwa emirembe gikyuka era amayengo g'ensi gatusumbuwa okusinziira ku mulembe. Kansibe nti ate ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo olw'obudde banaye tugenda kuba tukoma wano eno naye nno ngenda kumuzza mu paati y'ebirooto oba kati ate tutandika okuvunula ku birooto ebirooto ninanga mutwalo miramba naye nga kansibe nti olina kyoyizeemu kwegamba kunnyonnyola otegeere ennono ate otegeere obulamu obulala ebintu by'obwongo obitegeere obyawule ku nnono nsubi ekyo kijja kuba kituyamba mugeremu oba endala kale abadde nabawanuka muzukulu wa Mukasa abadde nabawanuka mutulindirira tujja kumuzza ate ayongera okuba nga ate atubuulira ebisingako kawo nze Nasali takomya mpera kome mbere bulungi Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima.